everywhere you go. Tuliko Pal FM ekula eri omuntu wa bulijjo webale tugoberera munafa kyali woli akaseera kano kennyini nzo OMUKUGU LUKUNGU NUHU tutambula ne MTN kusaba naffe aba Shell. Kujjukiza no Aramin Tours and Travel basange bannakasiro okulira na Steel Tube bategeeza bannayuganda mwenna abanaagadde okufulumako okugenda ebweru w'eggwanga okulambulako mu mawanga amalala saako n'abalamazi mwenna nti okuwandiisa era banaakola hijja ne wumula kugendera ddala bulungi nnyo mu maaso mabagala wumula Septemba October saako ne November wamu ne December mugende babalamuzi ku bbeeyi nsaamusaamu. Aramin Tours and Travel balina abakozi abamanyi okulabirira obulungi abalambuzi kw'ossa n'abalamazi babalamuzi effe ebyenkizo babasuza mu bifo ebiri comfortable ate nga bamala emikolo egya hijja babalambuzi buga ebyenjawulo. Kati genda wali ku UK Mall first floor room number 18 Kansanga Nakasiro bali kumpi ne Market Street plot yokuno kulirana ekkolero lya Steel Tube. Esimu zabano noti musambu noti emu mwenda musambu musambu 275 noti musambu noti emu 30933. Mandela Group of Companies bagamba nti bye banyini City Tire ne City Oil Petrol Stations okwetole gwangu vuzi w'ekidduka bagamba nti bali okimanyi akaseera kano osobola okwewangulira emmoroka ya Zel Fuel car masannyalaze tegenda mafuta okulotya gula kakati empiira ebiri ekika kyalingiro ng'okole ne wheel alignment ogenda kufuuka na mukisa agenda okwewangulira emmotoka eyo. Atenga kujjukiza Prestige Margarine Osage wa Mulembe awomesa emigati okamala limu ekirisa ekizimba mubiri bagenda ku mikulu mu mwekwate namu ababekeri anti akekereza n'ofuna amagoba agawera ku maduuka ne supermarket ezikuli okumpi okwetoola eggwanga wali mu kikubo genda okukyapa General Enterprises opposite ne Nambusi Arcade Songa Ship with us bagamba nti beboka boba weesiga mu kusaabaza ebyamaguzi byo mu bwangu ddala okuva e China ennaku 17 babituuse Mombasa Kampala zibe ennaku 3 bwe munafa leeta container number oba oyagala kwegatta mu nkola etibwa groupage bakuyambako n'okufunya aba suppliers abatuufu e China bakulamuza n'obutale bwe China atenga bakola clearing ne forwarding genda ku Master Plaza level 2 room number S13 oba okube ku noti musamu noti emu ana mukaga 16 noti musamu noti emu ana mukaga 16. So Pastor Nursery and Primary School essomero dene boarding liva ku kibiina ekya Nursery ba ku kibiina eky'omusanvu bali wayonjo nnyo environment nnungi naddala ero omuyezi atandika okusoma omwana bamulisa bulungi bamwambaza bulungi abasomesa batendeke basomesa oluzungu n'eddiini wali seeta kilometers 16 zokka okuva e Kampala we bali bannafa aba superstar ku noti musamu noti eri noti musamu nya 0 musanvu nya 0 mwenda musanvu musanvu emu musanvu munana nkuzaayo nenga kankuze nga nkubulidde ko bannafa aba Roseform abagamba nti balina emifaliso emirungi ddala bakuleetedde spring mattress omufaliso gugondo kamera fit slip weguli orthopedics mabatawanzi emigongo high density mugumu bulungi atenga muwangazi balina tape edge open ended ejaba baby jebaita baby coat foam sheets fiber pillows owessomero oweddwaliro wa hoteli weyu n'emifaliso gy'abannaffe bano genda wali ku lw'ejjinja bayita embalala we wali factory outlet ku Lubaga Road bali kumpi ne Furniture House Kalwerwe Kawempe we bali kumpi n'akatale Sekaziga House Channel Street amatabi amalala nga Egaza Arua Gulu Mbalala oyima ne Jinja emifaliso gya Roseform gifuna obakubira ku noti musanvu nya 0 emirundi 3 217 oba noti musanvu noti 3 anama 8 24 nkaaga mu 8 bategeezezza konti agaliwo Vladimir Putin oba yagala kukola atya ayagala kuwanga mujja ndala nnene tutegedde nti emitwalo 5 giri ku muzuuli essaawa yonna. Праздником вас! С днем Великой Победы! Ура! Atugoberera wonna woli era nga wosinzira webale nnyo webale ddala tutambula ne MTN
kwasaba naffe abashare okutuusaako byonna byogenda maaso n'okuba nti owuli akaseera kano programu ya The Inside Story nze omukugu lukungu NUHU okutuusaako byonna na bino mbikuleetedde bitegeere eggwanga lya Russia mukimanyi bulungi nti tutambula nnyo n'amawulire ag'ekikessi intelligence egenda maaso n'okulabika nti etubuulira oluusi ebiba tebinnaba kuvaayo mu mawulire naye ne tubikubuulira nga tutambulira ku info ey'ekyama giyite intelligence. Kati gano ga intelligence ga kikessi intelligence etegeezezza wulira gano awagira Ukraine Trump nga yakamala okwogera ne Putin era namugamba nti please munywanyi de-escalate. Kati ati waliwo gano headline ennene omukutu oguyitibwa The New York Times gufunye info nga yakyama mawulire ga kikessi intelligence ne bategeeza the Russian military has assembled amagye ga Russia wulira intelligence egambye amagye ga Russia the Russian military has assembled bateeseteese a force of 50,000 soldiers 50k ejje lya Russia liteeseteese abaserikale emitwalo 5 including North Korean troops as it prepares to begin an assault aimed at reclaiming territory seized by Ukraine. Kati gano ga kikessi nga bwe mbagambye bateeseteese emitwalo 5 mulimu ne bapiganajo okuva ewa Kim bayita abacuba abajja munda mu ggwanga lya Russia okuyamba ku Putin bagamba nti ekitundu ekyo ekyawambibwa Ukraine territory seized by Ukraine mu kitundu kye bayita Kursk region eyo. Kakati America etegeezezza nti Putin amaliridde ateeseteese emitwalo 5 agenda kununula kitundu enno kyamulemberera. Sajja mwebale munda waliwo yabadde ambuuza nti abasajja baggwayo nedda basajja ba Zelensky bakyalimu munda mu Russia. Kakati Russia nga bwabakuba eri obamalawo bwabokya ne zi drones zi Shahedi enyonyi zi SU naye nabo munda mu ggwanga eryitibwa era Russia mwebali Kursk ebitundu ebimu babisigaza newankubadde ebimu ku byo Russia binunula. Kati anyize ate alina n'omucuba ali very fresh ali fresh ate omucuba ye talina omucuba taba na kisa kyonna akuba n'akumenya omucuba akukuba n'akumaliza nga talina gweyebuzizaako. Kati amale getulengera US assessment of course n'aba Ukraine nti bakitegeddeko waliwo assessment ekoleddwa nti Russia erina emitwalo 5 gyeteeseteese naye mu kuteekateeka kuno kwe balimu kupya bagambye nti Russia tegenda kusika musirikale yenna mu ggwanga lya Ukraine eri mu Eastern Ukraine awali front line main battlefield era ye priority ennene. Kati bagambye tebagenda basikayo bajje waka basooke bataase. Kakati kitegeeza nti kino kigenda kuyamba Russia to press on multiple fronts omulundi gomo. Bano abasajja beewulira emmondo nti Putin bano beyaleese ayagala okusinga yadde nga bategezaako nti balabiseeko mu ddwaniro Ukraine naye beyaleese okuva North Korea ayagala basooke bataase wano. Kati nti emitwalo 5 bali ready bagenda kufaafagana ne batabani ba Zelensky abaamira omwoyo abaasiba omutima ng'enkoko emire ensanafu ne bayingira atuliriza mu ggwanga lyabwe erya Russia. Kakati nti yagala kwesa emitwalo 5 nga kuliko backup y'abacuba mulimu abacuba then nga bwakugambye nti mu bano mwennyini mwe muli abacuba ayagala agende bayingire munda mu ggwanga eryo rather ekitundu ekyo kitibwa Kursk bagende maaso n'okuba nti bakimaliriza.
kakati mbagambye nti ebitundu ebimu ebyagenda maaso n'okuleka nti biwambibwa babadde bajja ne babifuna mpola nga baataakinga positions ezirimu mu Ukraine nga bakozesa missiles in artillery naye ku ttaka babadde tebannaba kwenganga basajja kati babadde bakasuka bukasusi ku positions ezirimu aba Ukraine abaalumba eggwanga lyabwe mu kitundu ekiyitibwa Kursk. Kati Russia egamba ekyo tekibakoledde bulungi ke bagende omukono guseke mukono ku mukono nga si bya bakasukira ye ground offensive esuubiddwe Kursk. Kati bagambye nti munaku ntono okusinziira ku assessment ekoleddwa of course Ukraine ne munda mu ggwanga etibwa erya America bategeezezza nti basuubidde in the coming days munaku eziddako mukono gugenda kuba gutandise okuseka nga bapigana aja ba Kim n'aba Putin bagenda maaso n'okulabika nti bagira naawo getuyina gaagano gategeeza nti for now it is training. Bali mu kwegezaamu bali mu kukola exercise amajje ga North Korea balaba engeri gye bagenda okucoordinatingamu n'amajje ag'eggwanga etibwa erya Russia bali mu coordination baagala balabe tugenda kukikola tutya. Intelligence ayongera tugamba nti bano bagenda kusooka bali mu kukola training mu western part of Kursk. Kursk yennyini gye bali naye nti bali mu kukola kulwana bali mu kukola exercise bali mu kukola training balabe bagenda kufulumya bataba basajja ba Zelensky abayingira mu region eyitibwa Kursk. Jukira nti okusooka mune gategeeza nti waliwo ko accidental fire abasirikale b'eggwanga etibwa erya North Korea omutwalo gumu nga mu 2000 nti abali munda mu ggwanga lino erya Russia abagenda okuyamba ku munywanyi nti waliwo accidental fire ne beetunuzaamu emmundu kale nno nti baakirabye nga kijja kulabika nti munnange kisoboka bulungi nnyo bano okulwana ku side emu naye nga wayina okubeerawo training. Kale nno nga babigenda maaso n'okulabika nti bitambula nga America yakafuna obukulembeze obujja ate ng'obukulembeze obujja tebulina nnyo ttabu n'eggwanga etibwa erya Russia amule gategeeza nti baagala kino bagende maaso n'okuleka nti bakimaliriza olwo nno singa babeera bagenze maaso n'okuleka nti bakimaliriza amagye gano nti tegagenda kutuula gagenda kweyongerayo ku Eastern Front kosi gongera okufaafaagana abasajja abayitibwa abakoleya mu ebyo bye tugenda maaso n'okuleka nti twongera okutegeera mu ebyo tugenda maaso n'okuleka nti twongera okuwuliza n'okufuna kakati ebadde intelligence evudde munda mu ggwanga eritibwa erya Russia amawulire bwegatyo bwegagenze eggwanga etibwa erya America n'eggwanga etibwa erya Ukraine bwegatyo bwegategeeza nti omusajja omu Ukraine balina kye bamupangira bayina kye bagenda maaso n'okuleka nti bamupangira ne twagala twetegereze ennaku ezimaze okuyitawo ku ground kiyinza kuba kiri kitango gyeko drones zenkubuulidde ezibadde zigenda maaso n'okuleka nti ziwanziganyiziddwa wakati w'abasajja abayitibwa aba Ukraine n'abasajja abayitibwa aba Russia. Kakati ng'oggyeko ebyo ebirala of course nga ebigenze maaso n'okulabika nti obaolyawo bitambudde benjagala ogenda maaso n'okulabika nti nkubuulira Russia Ukraine ennaku 9 ng'emmundu evuga ennaku 9 ng'emmundu evuga kasookedde nka Putin alumba abasajja bano ennaku 9. Kakati bakulaga nti ekitundu ekiyitibwa Mykolaiv abantu 5 bagenzi maaso n'okuleka nti bafudde oluvannyuma lw'obulumbaganyi obukoleddwa eggwanga eriyitibwa erya Russia. Omuntu omulala wunatiddwa obulumbaganyi obugenzi maaso n'okuleka nti bukoleddwa mu kitundu ekyo ekiyitibwa Zaporozhye. Mu ssaawa 48 eziise kutegeezako nti Russia asindise drones ekika kya Shahed 145 mu budde obw'ekiro. Yo Russia neebanga ekibuga ekiyitibwa Moscow kirumbiddwa drones 34. Ekitongole ekyabambega ekyeggwanga erya Russia kye bayita FSB Federal Security Service kigenze maaso n'okuleka nti kitegeezezza nti abasajja abayitibwa aba Russia babadde bayina abasajja aba Ukraine babadde bayina enteekateeka ez'okuwamba emu ku nnyonyi z'eggwanga erya Russia ez'omutawaana ennyo gye bayita MI-8 MTPR Electronic Warfare Helicopter. Ukraine ebadde esobasoba nga baagala okuwamba electronic warfare helicopter ey'omutawaana ennyo ey'abasajja aba Russia. Eno kigamba okuba nti Russia egikozesa nnyo wakati mu kusannyalaza ebyokulwanyisa naddala ebyo bikozesa amasannyalaze wali mu ddwaniro.
yokwene ebadde eyagala kulabika nti munnange ebadde eyagala kulabika nti munnange egikozesa ebadde eyagala kugiwamba obole batandika okulabika nti bagikozesa. Amagye g'eggwanga etibwa Russia nga bayita mu minisitule y'ensonga za defense bategeeza nti bawambye ekyalo ekiyitibwa Voshenko mu kitundu ekiyitibwa Sandonetsk. Ekyo kigenze mu maaso n'okulabika nti kibaze wakati mu ngalo nga bwe byongera okutambula era nga bwe twongera okulabika nti tubiziga munaffe atuliza ataddeko PAL FM ekkula eri omuntu wa bulijjo. Kakati nno ebyo bitegedde eddwaniro eryo tuleka balinze era n'otegeera byonna ebiriyo kyekinaava mu y'ebiraka Russia nga abaana batandise bano emitwalo 5 n'enkolagana eyinza okuba wakati wa Putin ne Trump eyinza okukomya olutalo luno oba nedda byonna weetuli of course tujja kuba tukubuulya bulungi. Kakati essaawa ey'okubiri tujja kuwa eddwaniro eddala nga tuvuddeko e Kampala Uganda. Essaawa ey'okubiri tujja kuwa eddwaniro eddala kubanga Iran beekanze waliwo ekintu ekiyise mu bwengula bw'eggwanga erya Iran nga kidduka bannansi ne bagenda maaso n'okuleka nti basattidde ekintu kirabiddwako nga kidduka emisinde nga kiyita mu bwengula bw'eggwanga erya Iran ate nga bategeeza nti Israel amaze okumaliriza ddiiru agenda kufuna fighter jets ez'omutawaana 25. Magomba Habo Clinic bagamba nti bakafulu mu kuyunga amagomba omulimu bagumazemu emyaka 5 gwarumizibwa omugongo oyina gout ofuna accident wamenyeka bakuyunga ti waterera bulungi genda bakafulu bakoleko bwezimba mu nyingo bakuletedde ekizigo ekigenda okuyamako okuterera ate nga bagaba n'ebitanda paka wona abamagomba Habo Clinic genda wali ku nkulunga ya Kabaka ku Ngalabi Lubaga Road bo basanga bakujjanjabe noti musam noti emu 95 noti 65 noti musam noti emu 95 noti 65. Ate nno nkujjukiza Islamic University in Uganda Mbale campus bakutegeeza nti ebibuuzo by'abantu abakulu ebya national entry aptitude test ebikuyingiza mu university yonna gye baweetaaze mu Uganda bigenda kubeerawo ku nnaku olw'omukaaga nga 3 omwezi guno. Ebibuuzo bigenda kubeera ku matendekero gonna aga IU ettabi ekkulu lisangibwa Mbale, ettabi eri Kampala lisangibwa Ekiwuli, ettabi lisangibwa mu Arua n'eri abakyala bokka wali e Kabojja. Ebibuuzo ebyo eby'abantu abakulu tebirina kyamaanyi kibikwetaagisa okujjako okuba ng'oweza emyaka 25 n'okudda waggulu kiweetaaga. Genda ofune foomu y'okuva mu matabi gonna aga IU bugende ku King Fahd Plaza. Kati oluvannyuma jjuza foomu eno gitwale ku ofiisi ya academic registrar obutasukka nga 25 omwezi guno. Okumanya ebisingawo ku nteekateeka eyo kubiraba IU ku noti musam noti emu 859887 noti musam noti emu 859887 noti musam 53 94 bannaffe abo nabo nga bafuna bulungi. Ate nga ebyokulya bikolebwa bannaffe aba Newman's snacks bagamba nti snacks za mulembe ziriwa batono abakulu balina ezagonja obumonde entungo bagiya emberenge ez'amagulu ebinyeebwa daddies kusa kabisa akembidde abalina emikolo ab'amakampuni sakuna mu mabwaka kusaba amasomero n'amabwa ofiisi mweyune ebyokulya bino ebikolebwa Newman's snacks owe Kampala nawe omusuubuzi osobola okugenda wali ku Active Arcade oba okube ku ssimu noti 7 noti 2 1718 noti 392 noti 32 39. Uganda Halali Bureau kitongole ekivunanyizibwa okwekenneenya omutindo gw'ebintu bitukozesebwa nga biri halali okuli ebyokulya n'ebyokunywa owa kampuni bagamba nti batuukirire basobole okukakasa by'okuloba nga biri halali. Genda kusa April Kagwa Road watandikira ploti Tuderi Gardens ne bakujjukiza bulijjo gwa mpuliriza nti kozesa ebyo byokka ebikakasiddwa nti biri halali kebera kyogula okakase oba nga ddala kiwandiikiddwako akabonero ka Uganda Halali Bureau keetooloovu munda mulimu ekigambo halali kiri mu lulimi Luwarabu. Uganda Halali Bureau gifuna ng'okubye ku nooti nnyaye munya 23356 noti 755852 noti 11. Tugenda ku musaawe y'okubiri onoonyeza buli kimu ekisoboka ate nga kirungi okukuwa amasannyalaze ku faamu yo oba ewakaawo. StarTime Solar kyekyokuddibwamu kyo erina eryanda eriwangaaze amataala 4 TV set radio wamu n'okuba nti ejjirako subscription y'okulaba TV y'obwereere okumala emyaka 2 mirambirira. Teekayo okusabako okwa StarTimes Solar Loan mu Centenary Bank oba kutabira StarTimes lyonna erikuli okumpi. Kati
Uganda sawa ya kuleta fire ng'etabangawo. Uganda Cranes yakutunkana eggwanga lya South Africa ng'ennaku z'omwezi 15 Novemba 2024 mu kisaawe e Namboole. Kino kye kiseera anti oluwangula lumuroka nga tuli mu AFCON 2025 e Morocco. Kati downloadinga Momo app oba onyige *155*2#. Okufuna tiketi esaliddwako emitwalo 2 eri abo abanaakeera. Ate tiketi ezaba ordinary ku mitwalo 2 n'ekitundu. Nga buli tiketi gy'ogula ne MTN Momo ejjirako olugendo lwa train lwa bwereere olukutuusa e Namboole. Nga train eno yakutusomba ku ssaawa 7, ku ssaawa 8 ne ku ssaawa 9. Anti MTN egabudde. Ate mwe abanaasasula cash tiketi yaba ordinary ya mitwalo 3, VIP emitwalo 5 ate platinum ku mitwalo 15. Uganda Cranes Fire, MTN Fire, byonna nga bikutuusibwako MTN abakwata ekisooka mu kuwagira Uganda Cranes nga tuli wamu tetuyimirizika. MTN. Gaga every day with MTN. Hit *100*0# or use the My MTN app to load your favorite Gaga data bundle. Together, we're unstoppable. MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by the Uganda Communications Commission. Oyagala okulya ekijjulo eky'omulembe nga kiteekeddwa bakafulu mu kufumba mu kifo ekisirifu okuzaama nga n'akawo k'obutonde bwe kakufuuwako. Kebab House Restaurant kyekifo w'osanga buli kika ky'emmere ky'oweetaaga. Gamba nga Adana Kebab, Saktava, Lahmakun oba giyite Turkish Pizza, Fish Fingers, Beef Burgers, Chicken Skewers oba Grilled Chicken. Tulina ekifo ekigazi ddala ewategekebwa emikolo, meetings kw'ossa ne parking. Tusange ku Centenary Park ku Kebab House mu Kampala. Ekifo kyaffe kiba kiggule okuva Monday mpaka Sunday. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino wammanga 0708 48 29 47. Kebab House Turkish Restaurant. You stay home, we deliver. Omuzadde olina omuyizi eyamaze siniya ey'okuna oba ey'omukaaga oba P7 ali mu vacation. Omukisa guguno tokkiriza mwana wo kutaaya ya mulumulono. Muleete ku Apple Skills Institute tuleeseewo short course program ey'abaana bali mu vacation asobole okuba nga abangulwa mu bintu eby'enjawulo. Omwana yagala okuyiga okukwata kamera, okukwata video, okweditinga bifaananyi. Abaana bagala okuyiga kompyuta, abagala okuyiga okuzannya film, abagala okuyiga okubeera ba presenter ba TV ab'enjawulo, abaana abagala okuyiga okukola obulango bwa radio ne TV. Omwana kyasoma kyakwatako $25,000 gyokka okumala omwezi mulamba ate nga tumuwa certificate. Essimu 0754 225 0754 225. Tusangibwa ku Tagi Hotel. Mulungi habojeli Amigasika Stoptuka Nokwetakla Surangi Mulungi Abandolu Sisurupya wabula ab'amaka gange kati basanyufu okuba lwetwazula ekizigo kya Mulungi Herbal Perfume Petroleum Jelly. Kizigo ekikolebwa n'okwegendereza n'omukwano omungi mu bibala eby'obutonde ne kireka olususu nga lugunvu ate nga luweweevu obudde bwonna. Kiri mu maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Mulungi Herbal Perfume Petroleum Jelly ky'ekizigo ky'abalungi. Bashifa Herbal Medicine endejje Lubugumu ku Masjidi Jamia. Twakuguka mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala lyaffe ery'obutonde okuva mu Uganda n'ensi endala. Ku Shifa Herbal Medicine tulina obumanyirivu mu kujjanjaba endwadde nga sukaali, ulcers, infections, candida, UTI, pressure, endwadde z'ensusu n'endwadde z'abakyala ko n'abaana abato. Tulina Shifa Cough Syrup erivumula ekifuba, asthma, lubyamira, ekiwanga. Tulina Bazuka Extra erikola ku baami abanafu. Shifa Body Cleanser, Shifa Herbal Tonic liznaamu amaanyi n'omusaayi. Tusangibwa ndejje Lubugumu ku Masjidi Jamia wennyini. Tukola ne delivery. Tukubire ku Note 755 Note 5 293 oba ku Note 786 75 95 92. Shifa Herbal Medicine. Good health is our goal.
kankwanjulire Mende Kalema Memorial Secondary School somero lya dene boarding bawala n'abalenzi nga lisomesa eddiini n'ebyensi. Ku Mende Kalema Memorial Secondary School omwana asomesebwa bakugubeerere ekifo kigazi ddala nga waliwo n'ebisaawe nga kwotadde n'ennimiro abaana mwe basomera ebyobulimi. Bafa ku bitone by'abaana omuli omupiira, volleyball, netball n'ebitone ebirala bingi okuteekako okubayigiriza ebyemikono ne kompyuta. Bagaba ne basale. Leeta omwana omuwandiise katikati. Essomero lisangibwa kilometers 10 okuva ku mayiro 13 ku Hoima Road oba kilometers 8 okuva mu tawuni y'e Matugga. Okumanya ebisingawo bakubire ku 0704 88 99 65 ne 0781